kalugaleko mutabizi tulabe olwaliro bagamba batya. Hello. Hello. Nyabu. Wanjise. Uriutya. Bwenjo. Bamsabi utabukoza kadi mana manja ne kabogozo ku Beta FM ekinta buli kyomuziki bakuyitani. Ze Regina. Okay, Regina, chichi. Monange. Nina ekyantukako. Chichi mama. Naina omuwala wange omukozi wa waka. Okay. Bali bamita Aida. Aida. Omukozi wa waka nga muwala akola bulungi. Okay. Naye kati munange omuwala yalina akabbo nga kalimu ebintuntu mulimu ebimwanyemwanye ebiragalalagala nga yateeka wansi wa kitanda. Wansi wa kitanda kye? Kikye. Wansi wa kitanda kye balina kaddeeka omumwanange omukulu asula waggulu ye nga asula wansi naye kati paka akatanda wansi. Okay. Nga we yateeka akabbo. Kati akabbo wakalaba otya? Kakati nali nina bye nnoonya. Nina akaweta kange kaali kanguddeko. Kati nengezaako okunoonya buli wamu kati omutima ne gungamba keberako wansi waki w'ekitanda. Simunange ngenda okebera wansi w'ekitanda. Bannange kadimani agwa ku kibbo kabbo katonotono ndabamu obumwanyimwanyi nga ndabamu ebintu byesitategeera kati omuwala yalitaliiwo nga mutumyeko ku maduuka era. Kati saategana nakubuuza nti nabiraba mwalimu akabuga akakadde nga mulimu nemanyirawo nti bino byaki byawongo. Sala yange ng'ebintu bikomako omuliro nga mbikola ki. Wabisabira n'obyokya? Nembyokya. Mba batubuulira bulijjo nga nyambala musaayi gwa Yesu nga nsabira bintu. Kankubuuze ongambe gwe Regina. Regina. Kakati nyabo Regina. Nannyini bintu ng'omaze mwebuuzaako nti obyokya oba gwe wamala gwokya bwoti. Mwebuuzaako mu nnyumba eyange. Sina byali mu nnyumba nti gye mbisanze ogambako kale mbisanze mu nnyumba ndi mukyala Musabi Kadima. Okiwulidde munnange? Mpulira. Nze bintu ngambye kati omwana agenda okukomawo yasanga akantu kaggwerera omanyi ekintu nga kiggwerera ngambuuza anti bizinga era nze nga mu nsonga mwesooka era bino bikimbiza nze wansi wa kitanda kyo nze mbyokyezza ngamba anti sekonze nkusse eki ngamba ebintu byange biki kuzinaba ne mugamba nti tebigenda kukolawo era bw'oba owulira nkusse ennyo nga tosaana kubeerawo ng'otambula ng'okola ki ng'ogenda munnange omuwala ng'agenda naye Kadima nkuba omwana okuva lwe yagenda Zesendabe ku nsi kirabanga. Kiki? Nina abaana babiri. Mukulu ali mu P3. Yo omwana omulenzi asula agugumuka ameketa amannyo akuba ebisenge bwakuba enduulu woololo munyambe mukole mutya natandika ogamaziza ewafe oba erugumba. Nze omwana namuzaalira nsambya ewe erugumba gyangamba siwuliranga nayo. Kiwulira munnange. Omuwala okuwulira agugumuka munyambe wowe mukozi mutya ekiro nkubulire Kadima nze nsula nsumulula saala ndeke ready tusaba naye ebintu biganya abaana baganya okutereera bongera kuntabukako omwana omuwala gweri n'alamba n'akanuka amaaso nabanga akubidde yaabwe banange nze simanyi kati oyagala tukole ki njagala kwegayira Aida bw'aba alina kye yakola ansaasire abaana bange banaye Kadima nze nsula ku butaki abaana bange ansaasire bwemba kale nakola ensobi gwansinga lwaki tomukubirawo ku ssimu essimu nagikubako bwe yawulira nti nze namugamba nze antiwo Regina Kadima omwana yanzijjako bujja yanzijjako kati lwaki ogendako mu bapasita kunamba endala wangi lwaki ogendako mu bapasita bano bapasita ebizibu bye balina naawe tobiraba nze kati simanyi ani mutuufu nze nfa ku baana bange nze omwana wange abaana bange batereere mwe munyambe munegerera nze simanyi na pasita mutuufu wakugendako bonna balina ebizibu byabwe eno enamba ya Aida wana ku byange eyo gye nnakugi esembyayo ana mu bbiri okay kale katumukubirako tova ku Beta FM tulabe ansonyiwe bambi ansonyiwe kale webale nnyo mukwano katumukubire tovaako ebyokya baani abagamba okwokya lubaali z'abantu kale katumukubire tulabe Hello. Aida. Wanjisebo. Jebale ko Aida. Ale sebo naye jebale ko sebo. Bamtabu tebukoza Kadima na manja ne kabogozo oli ku Beta FM ekinta buli kyomuziki twogera na Aida. Yes sebo mbadde mungamba ki. Kakati Aida.
Anti Regina yatutumye mukwano twogereko naawe kuba yatugambye nti wali okola wuwe nayo ki ebintu byo. Anti Regina tombulira mukazi oyo. Anti sooka owulirize. Aida omukazi oyo beyankola yatugambyeyo ki ebintu bye naye mu butamanya okitegedde. butamanya ati omukazi oyo nga namunnyonnyola buli kimu. Tombulira ngenda kujjako. Kati nga tonanzijako bibaawo mu nsi ye yalina eddiini ejakkiririzaamu nga gwetamanyi bibyo. Anti yali wa ddiini si bwe kiri asabe eddiini yeekole ki emukole amanyi ki oba ebyewaffe nze byali birina kyebinyamba nti oba nti birina okunyamba nti oba nzaale oba mbeere mu bufumbo obulungi oba ekintu kyonna ebintu byange yali ayokya byaki. Kaakati kino ekiri wulira Aida tetukyasobola kuzzaayo mabega ebintu yabyokya abaana be bali bubi bakuba ebisenge embeera yabwe si nnungi kyetwagala obajjeko ekyo. Sebo siina kintu kyonna kinali mukoze okujjako ye omukookya ebintu byange yafunamu ki ebyo ndaba musabye yeyongera akole ki ekyobusabe tetuganye asabe kuba kyeyayagala nze sente ze zimu yangamamu nayina sente era sente ze zijja mumukolera kasa ayina sente ze zikole ki zimuyambe. Ndaba yeefuula omusabi nti wojja asinga paapa okusaba. Saagala mukazi oyo kuddamu kunkubira ssimu era naawe tuddamu kunkubira ssimu muve ku ssimu yange okuva n'olwaleero. Asabe nga bwe yali yeefuula omusabi ennyo asinga ne paapa okusaba. Maama kati oliridda wa? Obuuza okole ki? Omuwala nga yeebadala nnyo maama. Halo Abudu Wanji mwebalo tuweereza Kale bambi maama sonke nateeti ye naye nze omukyala ngumusalira gwamusinga Aida yalina ensonga ze. ebyawo nga biyitawamu Omukyala yaligambe Aida nti jjawo ebintu by'omu kitanda ky'abaana bange oba n'amugoba omugoba n'asabye oti abantu balina ensonga zaabwe kadima kati kaboneebona ate tannaba n'abaana batabona. Mama Sonko oyonjekyeza bakama bange saagala tufunye Mama Sonko yekka tugenda banga tukoma wano mukwano gwange olunaku olwaleero tubebaza okubanga mbadde mutuwuliza paka olunaku lugenda kubeera lwanca ngenda kubanga nyingiro n'ennyimba zigenda kubeera mwenda nyina Sama Soja mwana mulenzi muto nnyo muyimbi w'amaanyi. Okay fenga abagigenze tubagamba nti tugenda kubanga tusuka ku bantu tubagamba nti musule bulungi mwerawa.